simu awo. Amukubirako? Nagwe yali ayogera naye ku simu awo. Ate manyi nti wali omukeneka. Nti okyalimu. Owenga gwenkeneka twali twakuyankola ki? Tontera kugagambo ganene bwegatyo. Gankeneka waki? Yanyiza yankola ki? Manye ntambi yagala okusiikula fitina ate weegendereze nga tuli ku mulamwa gwe. Manye yagala okukakasa. Kakati Mugagga yaggwamu naye omusumba yamuyise. Challenge yange nalabye ku musumba okuyita omugagga. Musumba kuba abantu bangi bawadde ssente. Naye publicly musumba ye tekimukubemu. Bayi funa kuzino society yatandise okufa kubita gikwatako. Musumba yakeeranga ku makyalo n'ayita abantu be bamuwe ssente za Pentagon. Singa Uganda eno yonna ebanja Pentagon yakwata ssente n'eziwa musumba kati singa Pentagon tuli muli tweyagala. N'endiga ze zaamuwaaki. Naawe ne bava publicly ne bagimubanja kati nze n'abaddawo ekyanzize mu bwongo musumba kyakola kituufu. Era kirungi akikolera munnamasaka munne. Naye publicly tekigenda kumusiikuulira abadde baamusiriikira nga bafudde ku birala. Tambi. Yeah, ekisooka kirungi nnyo mu bulamu oba olina challenges to first enter that phase of acceptance. Nokkiriza. Because buli wobeera mu denial obuzibu butandikira. Tulabye abantu bangi nnyo naddala ng'omuntu abaddeko kone ku ssente tukkiriza nti Mukama Katonda yakola ebintu nti asobola okuwa then n'akuggyako. Kyabulamu kyabuntu. Mu ggwanga oba mu byensi okufuna kisobola okubeera nga kiyinza okusoboka kitegeeza n'okufiirwa kulina okubeera nga weekuli. Ngenda kubimenyamenyamu mu mirundi ebiri kansooke n'omugagga yennyini Lwasa. Engeri gye yafunamu ssente ze tewali amanyi. Tetwamusanga na ssente ze. Ye era tewali ayagala nnyo kumanya. Naye kyetusobola okwakinologinga nti yaziinako kuba money talks. Zina we zoogerera era twaziwulirako nga zoogera ssente z'omugagga oyo. Unfortunately ne zigenda under circumstances zetutamanyi naffe ziri best okumanyibwa ye nga ye. Ayinza okubeera nga atubulirako nakatono naye nga bingi ebiri behind ebyatuukawo ne bibeera nga bimuchallenginga natuuka mu situation eno gy'alimu. Naye nze mu kulowooza okwange eggwanga nga erya Uganda tuli challenged nnyo kubanga tetuyinaamuko mbeera ezisomesa abantu abalina ku ssente zirina kuva olina zikuuma otya. Kati nga mwe bantambi abatalina mwe musomesa abagagga. Anti fe abakubi ba pulaani Mr. Kipi Lutayabe yayemba. Wadde emirembe mu ggwanga muno Museveni w'abaagala. Kati g'okubira Lwasa yavuga cross country amagezi eriyokwata mu ssente. Gakuweebwa munno. Yes sebo. Ekiwala bakikwasanga Lwasa teyandewuliriza biboozi bino. Genda maaso. Anti kakati munnange essaawa zino Lwasa kye yeetaaga. Magezi. Mu kulowooza okwange si ssente. Gwe g'olina. Alina ofuna ffe ab'amagezi. Abagalina naye nga temunagakozesa funa ssente. Bayizayo ebintu by'ensi bizibu. Omuntu omugagga abaako n'abakola ki abawa amagezi. Abawa amagezi ebiseera ebisinga baba tebalina ssente. Baba balina magezi. Naye ti muno omugagga aba ageetaaga ag'emazima. Tubala nti president abeera oninga tasobola kufuga ggwanga yekka nga n'ofuna abakola ki abamuwa amagezi. N'afuna abawi b'amagezi. Abawi b'amagezi. Era tubalaba mu ggwanga muno bangi. Yes, obalaba presidential advisors abagezi abayitirivu ennyo eggwanga kwe litambulidde. So ne Lwasa naye essaawa zino kye yeetaaga. In fact yali akyetaaga luli. Kati kyere. Yali akyetaaga luli. Ng'akyalina ku ssente. Nti oba ne ba financial advisors ne bagamba nti bane essente zino nga bwe tuzifunye leka tubeere tukole choices entuufu mu financially. Let us invest here, leka tume ku spendinga ku kino, let us prioritize on this. Kyekisinza okubeera nga kikuumisa abantu abalina ssente waludde over mu nsi be bayita abalina ssente abaludde nazo togera kuba Bill Gates, togera kuba Bezos, togera kuba Elon Musk. Ogenda okulaba nga abako abantu ab'amaanyi abalala abasomera accountants, abasomera finance, abasobola okubeera nga bayamba empire okubeera nga tegwa ng'ekula bukuzi. Wano mu ggwanga erya Uganda kizibu nnyo. Abagagga abantu baba nabo baperegesi, genda ongulireyo sigala, genda onfunire ku kino, genda okitegeera. Y'ensobi ekola ki eriwo. Kakati mu kubeera nti nozo zaamuggwako nga teyafuna abawi b'amagezi. Essaawa zino kye yeetaaga era si ssente. Yeetaaga ki? First of all rehabilitation, financial rehabilitation. Nasooka n'agibeeramu kofeeza eyo yamubudaabuda. Mukumubudaabuda then ekyo kiyinza okujjako oluvannyuma ekyokuba nga bamuwa ssente ate nga tebazikwasizza ye. Ate baziwaani. Kati nina kubeera waawo ne bagamba ntambi
tukwasizza obukadde 800 omugagga muyambe kuba lwasi oyinza omuwa 800 olwo waita ennaku 3 n'agamba yawasizzaamu oba kitegeera era nga mudda mugundi yeemu so akamuwa 800 bagamba tumulabe n'ekiwala ekyeru okitegeera inagamba nze bwadde oyagala nkole eki and I like his character ajja kugamba nze nandikoze bino byansi oba okitegeera so abaagala okuyamba Lwasa ebyaddala temumuwa ssente nze ababuulira muzikwasa omuntu afaananyekola omusajja omutamivu SB4 gwe yawa $5,000 SB4 yawa omusajja $5,000 n'ayingira mu kayungu nga n'avaayo n'agenda mu nsiko n'avaayo n'alinnya omuti n'akka wansi omusajja n'aggwako emirembe okitegeera baaga yavaawo yabula bubuzi